kyokola negwe nokera ku macha n'ogamba nti buli kimu kyonna kyakulema okubaako kyokola tolina kyosobola kukola mu bulamu bw'ensi eno. So twebaza ate era ne twongera okubakubira omulanga tukole bwe tunaabaako kye tukola. Nsuubira eggwanga lino tujja kubaako bwe tulituuse. Era njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti ennaku zino ndaba opikipiki bw'abaana ba boda boda bungi buli ku police post. Opikipiki obwo mubaweese fayini mubagambe baddeyo bakole. Okujjako bali ababbi naye bano be mukwata obusongasonga obutonotono simanyi fayini biki ebyo. Abaana ba boda boda mubawo obupikipiki bwabwe baddeyo bakole. N'abatakisi bwe baterwa kuba nti kati tulina okusomozebwa tenaku zino ekibinja kya takisi ekisinga kyonna ziri unworthy ku nguudo ziraba ziri bubi nnyo. So mulabe engeri gye mukikolamu naye nga abantu baffe nga basigadde nga bakola. Njagala kusaba Jeno Katumba Wamala sebo tukyali bubi nnyo tukyakusaba okwasaganyaako naawe ekkubo lyaffe erya Timuna Buyungwe Nakaseta Kasambya Lugogo ekkubo eryo sebo mukulu Jeno Katumba Wamala obazaala omugenzi Ignatius Kangave Musaaze yatandikawo political parties mu Uganda nugwe baziike kolona eriri bubi nnyo. Ate mu biseera by'olutalo history gwe tulina nti Jeno Tafire ye yali kuba zibazuka okusobola okutaayiza abasirikale b'oboto obutayita. So sebo nkunoonyaako ennaku zino okubanga tukola ekkubeero. Njagala kusaasirako n'abantu bange abantu obubbi bw'ebisolo buyitirivu nnyo ewaffe mu Nakaseke. Obubbi buyitirivu nnyo. Babba ente, babba embuzi. N'ekisinga okuneewunyisa ndaba buloodi tooluzi obukola ekiro n'emisana. Era tewali kisolo kiyitawo ku road toll nga tebakijjeeko musolo. Ne kati ekisinga okuneewunyisa kyendaba ebisolo babibba, ente bazibba, embuzi bazibba, buli kimu ndaba bakibba. Tulinga abatalina gavumenti. So njagala kusaba Mwami Museveni amaanyi ge muteeka mu kukwata abavubuka b'ene UP bano nti oli ne bw'omulaba nga ayambadde engatto ya Timbaland omuyigga n'ogamba mbu eyo y'amagye. Mboli omulaba ayambadde esaati emyufu ng'ogamba mbu esaati emyufu y'amagye. Amaanyi ago mugateeke mu kukwata ababbi b'ebisolo. Abantu baffe mu byalo baasalawo bangi obutabba ne bagamba kabakole jassa okulaba nti babaako nabo kye bazza eri omwo b'obutabba. Naye n'obulya ente zagundi bazibbye, embuzi zagundi. Kati ngaze omubaka parliament ensubira obubbi bw'ebisolo buno buli within government is a program. Ate sikyogera nga layman, I think animal safety is a program within NRM government somehow. Honorable government inza kubba bisoro by'abantu ate eyagala bakulakulane. Bano tobategeera mu kubba n'evvuba libba. Kasita bakulaba nti evvuba ne bukeera enkya ne balangirira nti evvu lyafunye omugaso. Bateeka Uganda Vo Authority ng'eryo libeerako nnyini waali alitwala alikulira. So bwe olowooza nti nti government esobola kubba nze nkimanyi it's not government entirely. There are some individuals within government abamanyi obubbi bw'ebisolo kubanga buli district yonna kati bali mu kubba. Ebisolo babibbe Nakaseke, ebisolo babibbe Luwero, ebisolo babibbe Mubende, ebisolo babibbe Nakasongola. The other day twafuna report nga mu mwezi gumu babbye ente 8 Nakasongola. Gomanyi kye bayita 800 heads of cattle. Nyingi. Ente 8 mu Nakasongola district nga ze babbye. Nengo babuuza baziyisaawa. So I think there are some individuals within NRM government who know or who programmed animal safety more so in the cattle corridor. Abantu baweddemu amaanyi nekyensembyayo sebo mukama wange mukubuuzaako kwange okw'abantu. Njagala kusaba ebiro bye tulimu bya bululu. Abantu baffe tetuganye muli mu byobufuzi naye mugezeeko okubeera nekye bayita morality. Abantu abasinga mugende ne mugwamu naye nga muyinza n'okulowooza nti ensi egenda kusiibanga mu kulonda 24/7. So bayingira ebyobufuzi kola kyolina okukola ng'omukulembeze naye omukulembeze yenna abeera kyakulabirako. Era wano kye tusaba mukulu Museveni ng'omukulembeze aliwo ngeri yonna gy'oliwo tukusaba oyimbule abaana b'NUP abajjudde mu makomera bambi be mwateekako ebisangosango
abajjudde makomera be muwamba ekiro n'emisana kubanga luli twalinga twogerera abasiraamu nga abasiraamu babatulugunya buli obabeera musiraamu bamutulugwe musiraamu bamukwata musiraamu buli kibeerawo bawamba musiraamu ne tulwanako ne tugaa nti nemu abasiraamu babakola ki muveeyo mwogere busiraamu bwe mwakyawa oba abasiraamu benyini kubanga waliwo enkola olinga bobo babeerawo gavumenti nga zo zikyawa amadiini agamu kati kibanga kikendedde mu badde abasiraamu bakendezezaako okubawamba ennyo kuba luli babawambanga nga babakola kefujjo buli musiraamu bamukola kefujjo kati ate kize ku baana b'NUP bawamba bano babateekako ebisangosango bino ebisangosango bemuteeka ku bannansi bijja kubaddira emisango gye tebagizza emisango gye mwateeka ku bannansi baffe bemukutte bemuwamba bemutwala eyo oba mubatutte Masaka oba mubatutte Mbalala oba mubatutte wa time iruka mubasebo ne banyabo ebintu ebyo bibaddire mukubuuzaako kwange sebo mukama wange era kyensembyayo ulize dakika 32 eddakiika sebo ziri 2 okujjako nge buli dakiika ojwalamu 15 era kyensembyayo sebo mukama wange mukubuuzaako kwange kwe kwongera okusaba aba Ministry y'Education abasomesa abasinga sibasasule naddala mu district yewaffe Nakaseke bamaze emyezi 4 tebasasulwa n'abalala bonna nga era bwe mubadde mulaba tubadde nga tugamba mwami Museveni mu kifo ky'okureatinga buno bu districts obungi constituencies zino twalabye muleetaana mu ttaano empya zino simanyi municipalities emugenda okuteekawo cities ezimu tezinagera mu operation nze nsubira mwali badde instead mukendeeza ku parliament gye tulina aka district nga aka Nakaseke kakiikirwa kati ababaka 5 almost 6 ate muzemu mukasaze aka district niwe kali badde kakiikirirwa omuntu omu twetaaga buli district at least ebenge ekiikirirwa omuntu omu kwane ne bwe muteekawo zino special interest groups ze muteekerye muzifuula dummies nosanga nga abakiikirira abasirikale tebasobola na kwogera ku nsonga z'abasirikale wali mu parliament n'omugamba nti owaayi gw'okiikirira abafande officers in uniform ne lwaki tuyogera ku musaala gwabwe omutono nnyo lwaki tuyogera ku kusula obubi kwabwe lwaki tuyogera mugamba nti muze kiikirira abakadde naye abakadde sente tebazifuna abazokiikirira abavubuka tolabayo be babateeseza biryawo ebibatuukirako ddala kubanga abavubuka abasinga tebalina mirimu ate batuntuzibwa ne bwe bafuluma ebweru w'eggwanga ne bagenda okunoonya emirimu still gavumenti eba tebafaako ebatunuulira kyamuli naye ate akasente kaabwe ke bakola nga bafulumye wano ate bano ne batandika okukatematemako so kye tusaba nga nze omubaka wa palamenti sebo nga mmaliza mu kubuuzaako kwange nti gavumenti efeeyo nnyo ku abantu beetaaga services abantu beetaaga bi district bino bemugenda musalasala abantu beetaaga constituency ne bobeera n'ababaka ba parliament 100 naye nga ababaka abasinga baliyo just kukiika bukiisi nga teboogera ku nsonga z'abantu nga ababaka baliyo just kutuula ne boogera ku mboozi ziyamba Museveni na gavumenti ekweyongerayo nga abantu bawansi amakubo mabi amalwaliro ga gavumenti olina kusasulayo sente ofuna eddagala ng'otuuka ku baali abasomesa tebasasulwa sente zaabwe mu budde omusomesa n'abanga gwa akusomeseza omwana wo naye ng'owuwa atudde awaka kubanga tasasulwa ne mubeera mu nsi ng'owa poliisi akuuma eggwanga n'omusirikale nga tasasulwa mu budde ate bwe muleeta sente zaabwe ne muzikolako oluyayeyaye ne muzibbira simanyi muzekizodasi ebyo byebintu bye twali badde tuteesaako nga parliament ne mubeera mu nsi ng'abantu babeereeyo balima naye nga tebalaba gavumenti ebanoonyeza butale lyazadde n'abadde Nakasero akatale ke Nakasero konna kajjuddeko nyaanya z'e Kenya kajjuddeko butungulu bw'e Tanzania kajjuddeko bintu abantu bawano ffe tetulinaawo abayamba abalimi okulaba nti nabo bye baproducinga nebo biba bifuna obutale so ebyo bye twali badde tufokasingako ennyo mu budde buno si creatingawo districts mpya si creatingawo constituency si creating our cities si creating our municipalities abantu kye beetaaga ze services omulundi guli we twali mu rationalization twagamba President Museveni ne tugamba ne banne nti ebitongole bisinga mugenda kubijjawo ne mugenda kwejjusa. I was very happy yesterday when I heard the speaker regretting why we rationalize UNRA. Twabagamba nti kitongole ekyo ekya UNRA ne wakubadde omukulu aleese directive kubanga it is very hard to see a parliament operating under directives. Ekirondeso omubaka wa parliament kuteesa sikukolera ku directives ziba zikola maje. Mwaso directives zikola kubala DCs
ne tubagamba nti ekitongole kya UNRA tetukola mu UNRA naye kyalibadde kisigalawo ne mwongera kutereeza butereeza just management kati mwakijjawo amakubo gonna gafa amakubo gali sold kati ate nagenza okulaba the right honorable speaker naye ng'agamba nti twakola ensobi of which we can rescind kubanga abantu bano aba UNRA tebasenguse kugenda America webali tukyasobola okutuula nga parliament tugambe yes era is of human ng'ababaka ba parliament twetondere eggwanga tuzijjaawo ekitongole kya UNRA it is possible nga tuddayo tutunula mu tteeka parliament yekola amateeka kati olaba lino etteeka erya UPDF anti nkugamba nti bw'oba okola etteeka parliament yeyekolera timetable the right honorable speaker can amend even the order paper. We can amend the timetable of parliament. Netugamba yes, we made the mistake. Netugamba nti no tujjawo ekitongole kya UNRA. However, with a lot of regrets, we are very sorry to this country. We made the mistake. We are human beings, you are not angels. Let's restore UNRA. Nga tujijjawo ng'enguudo zitambula ne buli makubo gonna gootuukako olaba mafuwa makubo gonna gafudde abantu be twalina okusasula bonna ba road constructors bonna babanja ssente zaabwe ate tusaba n'ekirala mu General Yoweri Museveni abasirikale bano aba engineering brigade mubawe emirimu soldiers mubawe emirimu aba UPDF Uganda Police Force Uganda Prisons aba balina qualifications zaabwe bosanga omusirikale nga engineer mu emirimu babe nga bakola emirimu gya government. Why don't you want to employ a qualified engineer because you are a soldier? Muwo mulimu mubateekerewo ebitongole nga Egypt bwekola nti bino ebitongole bigenda kukola nguudo by'abasirikale baffe bakozi ba nguudo tusobole akasente kubanga kamuvinga internally and within ekyo kiboostinga ko ku economy n'abasirikale abasinga abali wali abali redundant nabo basobola okubanga bakola emirimu ate n'ekyokubiri we can easily supervise these soldiers. These are your sons, these are your daughters. When you give them employment, kati njagala kuwa ekyokulabirako government esobola egenda negula roads equipment from China, from Japan, negamba nti kakati zino tuziguze tutaddewo engineering brigades ezigenda okusupplementinga ku local companies nga mukola enguudo kati nga ffe eno gye mwalwanira ewaffe Luweero Nakaseke osobola okugamba nti gana amakubo ge wasuubiza mukulu Museveni okuvanga wakawamba n'ogamba aba engineering brigade ne bajja ne bakola ffe waffe ne bwetukolera leya 2 kasita abakola situsobola okugumiikiriza nga buli mwaka otongerako kaleya ne tusobola okutambula bwetu nezino sente muziwa abachina tetuganye kuba bana abachina mubalyako kickbacks abamu bakozi bamwe sente ze muwa abayindi abo bakozi bamwe abasinga but still you can supplement with the local investors or local workers nga kati bana abaneke nze lwakuba ndi opposition tekinzimbisa mutima okusanga omusajja wa Neke ng'ali wali ali kukuba azimba okusanga ng'omusajja w'ekitongole kyaffe omusirikale wa UPDF ng'azimba stadium okusanga ng'omusirikale wa UPDF ali mu kuzimba amasomero okusanga omusirikale wa UPDF wa engineering brigade ng'ali mu kuzimba eddwaliro okusanga omusirikale wa UPDF wa engineering brigade ng'ali mu kukola water system. Ebyo byetwetaaga okwempawalinga abantu baffe kuteekawo bino district omukulu benda booteekawo ekipayopayo ekiwala zimambu simanyi nagenze toolo nensangayo abaagala okulya emmese ekimanyi abaagala okulya kikimbu kimanyi nembateerawo just to appease them when you know deeper internally nti tewaliwo sente zigenda kuddukanya bintu ebyo kubanga n'ebirala bye wali wateekawo nga bicities bikyagaanya okuteeking off kubanga tebalina offices tewaliwo bagenda kubanga bakolera. Okay, Kali, ku Radio 4 Radio 7 dakikemo Sebo nkwetondera mukama wange ennaku zino mbadde bize nnyo ku kampulu tamaguzi mu nnimiro lulina linzija ne baggala ekkubo sebo okumala essaawa namba mwami Museveni ayite ngenda okulaba nga sigazaayo ng'ayitawo ne baggala ekkubo iba gundi mujoze eggwanga lino noggala ekkubo for 4 hours road crossed because of one person
Wachiteba totambulira mu helicopter ne bakuyisanga ewaggulu oba osula ntebe ne bakujja entebe mu helicopter kyo ne bakuteeka nakasero oba bakujja nakasero ne bakutwala entebe mu helicopter mu kifo kyo tusumbuwanga abantu bafa mu makubo abantu babonabona mu makubo omuntu omu nga gadde kubo galotye kubo esawanya they tell us mu president agenda kuyita waliwo abSFC simanyi VFFC simanyi ZFC simanyi KFC simanyani abo bonna no bikabya amaje babiteeka ku nguudo Chadachi babanjulidde UPDF amendment bill yo mwaka 2025 jo committees je zatandise ya defense ne yaliko okukunganya endowooza z'abanna Uganda benjawulo nakubanda bye Secretary General wa NUP David Lewis Lubongo yanga yemulugunya akamba budde tebumala biru yazze kulwa kubi ate kulokusatu nti aterwe mujja kakati yaga tunateeka response yaffe tutwale ku biru sebo njagala kwebaza nenjagala kwebaza ennyo abali mu kutuuliriza empudaba abantu bewaffe mu kyalo nga bali mu kuwuliriza naddala baali badde mu nnimiro ku makya gano mbebaza mukulu Kajja Ekoko Gwanga Mijinje awo Musemuto ne mukulu Sesaazi mwe bali kubanga muwuliriza mukulu Vincent Serugona we bali tuulizaawo ekiziba kakati ebintu bingi bikyeyongera okubaawo mu ggwanga tubadde nga tugamba abantu baffe umwetugenene tunenya mwami Museveni fenga abantu entirely ninaffe tulina okutunuulira ku kika ky'abantu betuweereza mu bukulembeze Museveni akozesezza nnyo institutions zonna ez'obukulembeze byayagala byaloota byaleeta it's no longer now a wish of the people it's the wish of Museveni and his group byebiyita wakati omugamba olete teeka eryo misinde mu kipayopayo okutwala nga bannansi mu bikooti by'amagye ofaaki osooka n'otunuulira emyaka gy'oliko n'otunuulira n'ebiseera by'ebyo mu maaso n'eby'abantu bo wakati waki ekisinga okutuluma tife abamu kuffe tubadde tutunuulira Uganda nti ne bw'oba nga toli mu byabufuzi ng'osobola okugenda eka ne weebaka n'okola emirimu gyo kubanga okubeera mu byobufuzi is not a do or die ngono omukulu bw'abalowoozesa kati n'ekirala palamenti ogityobodde nnyo okuba nti gwe byoteekisa mu kapalamenti kaak'ekiro kuba Museveni alina kapalamenti kaak'ekiro katuuza alina kapalamenti kaabwe abafuga eggwanga lino zino zonna polisi ezolaba ezijja tolowooza nti zireetebwa bapolisi makers bano iti waliwo kapalamenti kaabwe ak'ekiro katuuza ne basalawo ne bagamba nga tebannaleeta mweno palamenti yaffe nga tebannaleeta na mukabire ne bagamba kino tukyegabire kino tukikolebwe tuti ono tumugjewo ono tumusiranye kino tukyegabire kino lagire eno kwanga kati nga bw'otunuulira palamenti yaffe tugenda mu byabululu is vulnerable n'abaliganya ebiteekateeka ebyo abamu bagenda kwesimbawo mu bukiiko byabwe byenaale musimanyi biseeke byani ebyo nabo bagawaayo musajja ajja kulaba bubi kakati mu budde buno ng'ensi eri mu kubonaabona omukulu yeewoze jjukira nti kati ne budget yagirivisinze n'agiza ku 72 trillion okuva ku lwenda no budget budget national budget yagije ku 52 nagiza eno gye tugenda okuyisa bajongeza lunaku lwajjo 72 bajongeza lunaku lwajjo nedda ku 72 trillion konka Museveni wanshemeza munonga kakati mu budde buno ababaka ba parliament bali badde ffe nga ababaka ba parliament focus yaffe kulaba nti government policies ebisuubizo bya government byezeekola pledges bituukirizibwa bwe bate bituukirizibwa tuyambye tutya abantu kubanga I want to tell you I want to inform you the whole country is stuck. We are stuck as a country, we are stuck as institutions, we are stuck as individuals having these institutions. Gwatwa mubaka parliament n'omuleetera etteeka mubuliyise misinde mutuule ku mwezi simanyi mutuule ku munyenye nga zaaka tetwagala tteeka n'ofa kimunonga ofaaki kubanga bano abasajja bo batunuulira buli institution nga they are subjects. Essuubi tulimu nga ate essuubi lyeriwa you are supposed to create the essuubi twabanyonyola twabagamba nti biru zisobola okujja
tewakyaliwo Museveni kyayagala wano mu parliament kino nkyenkubuulira teryasobola kikugamba kubanga abantu abasinga baagala okujja ne bababuulira bye mwagala okuwulira mbusimanyi nga beegula gye muli tewali Museveni kyayagala kuyisa mu parliament kati kyatayisa because almost all institutions of Uganda are gullible, including you the voters. You are gullible. There is nothing you can say no. Kwaka kati wotunulire gwanga fo olumuntu webuuza oba Museveni yafuga oba mutabani we Muhoozi yafuga oba bali begabanyamu nti taata afuga emisana mutabani afuga ekiro oba mutabani yafuga emisana taata n'afuga ekiro oba baagatta nti tufuge bano kuba bali mutulo kubanga mu budde buno oleese etteeka eryo lituyamba kinga bannansi first of all as citizens of Uganda batuga kunyoza byakwerinda ebyokwerinda bitya gwe saabalwanyi aggala n'ekkubo mbu abantu obatya yabagamba asajjano bajja n'amalala ne basanga population nga naye erina amalala mayitirivu nga temanyi kyeyeetaaga. It's so hard and it hurts a lot okufuga population ngeri easily excitable ng'ogiteekateekerawo bukunkumuka n'ekyamukirira the other day nalabye President Donald Trump ng'akyadde ekata. I took my 2 hours nga ngoberera abawarabu bye boogera ne bagenda bebadiscussinga n'Abamerika kyenasooka okulaba nti Trump musajja si mwangu yabuuzizza abantu 500 nga buli omu ajja n'amukwata mu ngalo 500 people guests bwe bamututte mu palace ya Katari gundi wa Kata namugamba nti ogenda kuyimirira okumala essaawa eziwera bano bonna olina okubabuuzaako n'akikola ng'ayimiridde naye kyasinze okuneewunyisa nti Trump bwe yagenze e Kata ne bamugamba we are going to give you, this is part of history, tugenda kuwa the Sky Palace moving Sky Palace ne bamuwa ennyonyi ebalirirwamu $400 million bagita Flying Palace. It has never been given to any leader in the world. None of the leader in the world has that plane. Kati Trump omayifo wano ne bakuwa akakoko oyinza okubuukabuuka mu bbanga n'okyamuka n'otomera olugi n'okira ne bamwadde President oba Emil Wakata yamugambye ng'alwa namugamba this is part of the history, millennium history, nti omusajja wekata omuwarabu nkuwadde gye bayita Sky Moving Palace worth $400 million. Teri muntu alina nnyonyi eyo, even the government of America. Okiwulira ne bagimuwa ennyonyi eyo kati debate yabaddewo n'Abamerika abasigadde waka nti ennyonyi ya Trump ng'omuntu oba ya government. So teyakyamuse he remained thank you olira sebo Trump bamugambe nti tulina amawulire agekyasa agatabeerangawo twakuwadde ennyonyi ya $400 million era twagituuma Moving Sky Palace, olubiri olutambulira mu bbanga ne bagimuwadde walife wane waffe oli ne bw'omuwakako kasobola okutambula n'abuuka thank you kubanga akimanyi nti kiki kyayagala asobola okyetuusaako alina value. Nesinga bagiwadde bawano byalifutu semisinda amawulide ne bakola buli kimu kyonna naye thank you singa kati gwe mutwe ku plaza singa gwe mutwe n'Abamerika abamu engajja beziri ewaka ezitaagala kukola zo zasigadde zidisikasinga naye kati bano ennyonyi gye bamuwadde egenda kuba ya gavumenti ya Amerika oba ye ng'omuntu agende n'olubiri kubanga ennyonyi tesangika ne mu Amerika tesangika eya $1 million ebina gye bayita olubiri olutambulira mu bbanga. Kakati ffenaffe wano tuganya okumanya kye twetaaga. Museveni bw'ajja n'abasuulira obukunkumuka you become so excitable. Noonya abasoma basobola okumuyamba ti zino policies z'oleeta gana amateeka g'oleeta gagenda kutuyamba kuba mu budde buno aleeta etteeka eryo is targeting the opposition. Etteeka lina amaaso. Etteeka lyaleeta litagetinga opposition
bamugambye mbu olw'okuba nti simanyi yajja wano banene bamulimbalimba mbu Museveni agenda zimba wano obwakabaka n'atandika okusoma embeera n'asoma obwakabaka bubeerawo butya n'asoma tukoze tutya population eriwe badde wano kye yasooka okukola weapon gye yasooka okukozesa emuyambyeko okutuukiriza ebiruubirirwa bye mu myaka ana ye weapon of poverty bwavu gyolaba eyo gyagenda asanga abantu mbusimanyi tuleese PDM abantu bonna yabavuwaza dda bonna abayitamu tebakyalina ssuubi n'abawa obukunkumuka ne bakyamuukirira naye nga nabo bakimanyi nti oli akuwadde akakunkumuka tolina ddagala mu ddwaliro bakuwadde akakunkumuka amakubo gaafa bakuwadde akakunkumuka ne wooli bathreateninga okwevikitinga okutwalawo bakuwadde akakunkumuka you have no say in your country, it's just a smaller group of people etuula entebe oba etuula erwakitula n'esalawo nti kino tukyeddiza kakati ne bwe baleeta etteeka liri mu palamenti kubanze nagambye omusajja omu nti palamenti eno nange mwentuula ebiseera bigenda kutuuka Museveni aleeta etteeka nti palamenti eriise nti ne bwana aba afudde asigale nga bamuyita pulezidenti wa Uganda nga yafuga ekiseera bigenda kujja mark my words ebiseera bigenda kutuuka ebbago lireetebwe nti Museveni yaleese ebbago lye mu palamenti nti ne bwana aba afudde asigale nga afuga anti nkugambye ojja kulaba the eyes have it the whole country is vulnerable all institutions are vulnerable anti nkugambye ayisa PDF UPDF ali mu kukyusa UPDF lwaki omukulu ono bw'aba afaayo ennyo eri bannayuganda taleeta gundi minimum wage bill ogimanyi do you know the minimum wage bill where did it die from wali badde otulaga because you have a lot of concern for Ugandans you wish them well you want to see every Ugandan attaining middle income status you should have advocated for quick discussion of the minimum wage bill. Sibine bya amendment bya UPDF is targeting the opposition. Bamugamba nti bw'omwono obunywezi obwakabakabo wano bw'ogenda ozimba kubanga is building his kingdom wano soko oteekewo ebiteeka bikangalu ng'omuntu omutwala oba wa bulijjo oba waki n'omuteeka mu kikooti kyammwe kuba kakati olwaleero bakeera ku makya ne bagamba mbu twakusanze oyambadde engatto ya Timbaland n'olwekyo oyambadde engatto y'amagye ekimu ku kye baagira Yanga Bobby Yanga bamusanga ayambadde akagatto ka Timbaland akyajja bwe mujoze eggwanga lino atanna bategeera obwongo bwe bukyali Southward naye Bobby Yanga bamusanga ayambadde engatto ya Timbaland bagano ayambadde engatto y'amagye Timbaland atiba y'amagye ati nkugambye wetuli ye UPDF amendment eyo gye bali mu kuleeta misinde n'abo bennyini abali mu kugikola egenda basangayo eno gavumenti wetaaga okuba nga oli soba nnyo Bahaji Nadduli aboogera obusaka abaagirwanirira musajja anyumya akasaka n'okwata ku ttama bwe twali mu kasaka genda omubuuzo olwaleero oba be bagiryamu kati osanga gurupu y'abanyampi n'obuvubuka bwabwe obunyampi babustationinga ku social media ekyo kigombo si kivume ekyo gurupu y'abanyampi n'obuvubuka bwabwe obunyampi bwakolera ku social media wawa busanga okwo nga buleekaana bukaaba kubanga bumanyi nti gavumenti yaabwe y'abanyampi bwegenda tebulina waakulya era ekyo tuva tukugamba nti mu budde buno gwogenza okulaba ekizibu ekiruma bannansi teeka lya UPDF okulikyusa kubanga of course libaddewo okimanyi ekyo libaddewo this is an amendment kiki ekikutiisizza kuba tugenda mu kulonda you want to suffocate every Ugandan you deploy the banyampi everywhere you look you are seeing banyampi only Supreme Court yasalawo nti mu mateeka kikyamu okukozesa basivilian eri ebirala kati ate bo kye bawakanya anti kakati Supreme Court bw'oyagala kutugamba bw'oyagala kuŋŋamba gwe nga head of state ne mutabani wo General Muhoozi nti mwe musinga ekkooti etteeka esiga eddamuzi okutegeera ebyamateeka
kwanga fe banansi tubagambangako nti UPDF act mbi ebaddewo. Why should you amend now, especially under influence? Atenga tugenda mu kulonda n'abamu abaligambye nno bambi batya they are vulnerable, bagenda kwesimba mu bifo by'ekibiina kyammwe mubatadde ku bunkenke nti balina okulegislating in the interest of certain individuals. So ekizibu kyaffe currently siteeka lya UPDF. Tulina ebizibu bingi ebiruma bannansi, ebizibu bingi obwavu bweyongedde mu bannansi. Tutakolinga abantu bakubwa amasasi ku nnyanja, babagobye ku nnyanja amasasi gali eri. There are certain arm officers aba owning now the lakes of Uganda. You are supposed to pay them money okukkiriza okusobola okuvuba. And you instead of deploying aba police okutereeza ennyanja, kubanga ffe tukkiriza nti ku nnyanja weetaaga okuvuba okulungi. Ne tuteekayo majje ate eggobayo abantu gye babadde bajja awali ka source of income. So ebizibu bingi ebiruma bannansi. Ekizibu kyaffe ng'eggwanga si kukyusa tteeka ly'amagye. Bannansi okusirika oba okusigala nga bali quiet oba okusigala nga beemulugunya does not mean tebalaba kigenda maaso. Government yaleka judiciary nekola gwayo. Supreme Court. You should respect the judiciary. Judiciary yakikola without any interference. Ogambye Supreme Court. Ekyo ne kiggwa. Ogambye Supreme Court. Dayo honorable. Katutereze mu teeka lino. Tukola amendment. Tutwalire balutamaguza bali mu parliament. Kyenkubuuza whose government? I want to tell you it is Museveni and his son General Muhoozi who are the cabinet. Mbulirako nti cabinet ya wano yayimirira ng'ebizibu bya cabinet yeteeka lya UPDF. These are individuals bebasaba kubanga bagala ku keepinga bunansi ku bunkenke tukutwala. Nkugambye nti omuvubuka wa National Unity Platform, a young man bamukwatanga yambadde engato za Timberland mbwe engato ya maje. Oli yasebo. So kakati fenga babaka ba parliament. Nkimanyi nti waliwo abantu bangi abali vulnerable, nkimanyi waliwo bangi abatasobola kwogera. Twali badde to sticking in the interests of the people. Abantu batugamba ki? Kubanga mwe mugamba this parliament of Uganda is pro people. Siwe chali speaker Anita Amongo ngayogera. This is a people-centered parliament. But we are turning it into Museveni and the Sons centered parliament. Because they bebali emabega weteeka lino. Naba UPDF situbalabangako mu parliament nga bagamba nti ekizibu kyabwe teeka lya UPDF. The representatives of UPDF in parliament, we have never seen them standing on the floor of parliament nga bagamba nti ekizibu kyaffe wano teeka lya UPDF. Neda this good amendment abagiri emabega, it is General Museveni and his son General Muhoozi Kainerugaba. The rest are quiet. Why do you think UPDF officers are very quiet? Wabalabyeko nga bajja nti ekizibu kyaffe ekituluma ennyo kukyusa teeka lifuga maje, kubanga bano bagala kufugira ku bunkenke. They look for the Banyampi group and they advocate for such. Ani yagamba? General Muhoozi, omuduumizi w'eggwanga. Yagamba ensale ejja kujeopardizing security. It puts our security at risk. No, kati security kyogamba we tubadde nga teekere weriri security ebadde at risk. No, bwe livaawo. No, anti nkugambe libaddewo weriri. Walabyewo abagamba nti etteeka obutawozesa bano mu kooti y'amagye. No, obutawozesa amagye mu kooti y'amagye okireeta ngani? Are you civilian? Goli civilian atandika kubanga constitution y'eggwanga egamba nti abantu bo bennyini banaalabanga engeri gye banaagavaningibwangamu, gye banaakulemberwangamu. Naye gwe olw'okuba you have special interests ovaeri ogambe nti bannansi nti simanyi ekizibu ekiruma bannansi regardless of the banyampi ababiwolereza ebyo, kubanga obunyampi bungi obuli obiwolereza ebyo. Naye gwe olaba ekizibu ky'abannansi teeka kukyusa teeka lya UPDF, kusibira bannansi, kuwozesa bannansi mu bikooti by'amagye. I respect UPDF
era tulina bingi bye tubayisiza mu parliament and some of us legislators fe tuyimira ne tugamba nti naye nabana abasirikale be mulonda okurepresentinga armed forces nga teboogera ku biruma armed forces nga bajja kwogera bya smaller groups nenga teboogera tosobola kusanga musirikale wali mu parliament member of parliament nga musirikale ng'ayogera bannafu abasirikale embeera gye basulamu nga teyogera ku musaala gwabwe omusirikale obudde buno alina okuba nga afuna at least 2 million shillings omusirikale w'eggwanga alina okuba at least ng'afuna omusaala ogutandikibwako million 2 okutandikibwako gwe lwaki olowooza nze omubaka wa parliament osobola okukeera enkya n'ogamba omubaka ali bubi naye ng'atenze nfuna omusaala ogusukka mu million 2 n'okeera enkya n'ogamba omubaka ali bubi tumuyiyize lwaki omusirikale w'amagye oba owa poliisi ye tomuyiyizaayo afuna emitwalo 5 they have families alina abaana n'abamu beepangisiza imagine abamu balwala otuukeyo mu units zaabwe ze babasuulamu eyo emubende eyo gye bateeka abasirikale bakubidde ku fronts bonna babasuulasuula eyo babaleka even n'abalala ze nsuubiro bye twali badde tudiscussingako mu budde buno n'okudiscussinga ku peaceful transition Museveni ogenza otya mirembe ngolese totagudde nkimanyi weetooloddwa obuvubuka obunyampinyampi bungi n'abanyampinyampi abalya mu gavumenti obangi abakuba mu ngalo n'abo bo stationinga ku media bo stationinga wa naye ffe nga bannansi tubadde twetaaga with us in leadership or outside leadership twetaaga gye bayita smooth transition tubeere n'essuubi n'olwaleero buli omu kati aweddemu essuubi tubuuza omusajja agenza atya mutabani we abuukula y'abuukula mukoddomi we naye n'avaayo n'abuukula tugenda okulaba nga kasaako k'abantu batono nnyo ababuukula mu ggwanga the rest of the population they are very silent so n'olwekyo nze ng'omubaka wa parliament ngenda mu parliament ne bwenva wano zira mu parliament newe wakubadde nti the minority are silencing the majority tujja kusigala ku recording nga tugamba this law is for banyampi the amendment no anti nze kyenkugambye ekyo si kigambo si kivumo olwo lugero abantu abadvocating ekintu ekitagenda kuyamba bannansi abantu baliyo basafaringa the other day speaker of parliament yayogedde nti amakubo gali bubi wonna across the country government ya promisinga waki tetuteekawo mateeka oba president n'aveeringa ali ni charge n'ateekawo amateeka nti tukole amakubo gano tusobole okufuna abantu baffe we bayita oba bye bakozesa abantu balina zironi zimpitirivu nnyo amakampuni gaggalawo enkya n'eggulo nga gavumenti esobola okustandinga in neyamba amakampuni ago obutaggalawo kubanga gaemployinga abantu bangi so kakati newakubadde ng'abantu abasinga bali mu tulo beebase nga n'abaalivuddeyo okwogera eby'ensonga basanga ku mikutu nga boogera bitalina nsonga nze nsuubira nti etteeka eryo tetulyetaaga mu budde buno twetaaga okulegislatinga in the interest of people nga naffe tulaba nti kyetugenda okwogerako ddala kiyambo for example emabegako wabaddewo gye bayita massive land evictions and still there abantu bagoba ku ttaka ekiro n'emisana abantu bagoba ku ttaka everywhere twaki tetuvaayo nga parliament ne tukola amendment ze tulaba nti zigenda kunyweza ow'ekibanja ku kibanja kye nga zigenda kunyweza ow'ettaka ku ttaka lye kubanga buli wolaga kati abantu bali mu kugobwa abantu bali mu kubundabunda abantu baweddemu essuubi mu kifo ky'okuleeta ebintu bino ze nkugambye nti nino etteeka bagenda kulikyusa naye terikyusibwa mu interest z'abantu likyusibwa just in the interest of a smaller group of people abalowooza nti okufuga Uganda bufuuse bwa katonda bwabwe. I am yet to see a UPDF officer on the floor of parliament ng'asaba abasirikale banne babongeze ku musaala kuba n'abasirikale nabo bantu nga ffe. Kyetaaga omusirikale nga at least afuna million 2 oba lunaku lusobola okukeera enkya President Museveni n'akeera enkya n'agamba nti ababaka bange nina kubayiizayo ku kookulyako. Lwaki owa UPDF tomuyiiza ku kaakulyako afuna emitwalo 5 ng'atenza omubaka nfuna million 2 ng'omusaala ng'ogasseko alawensi wange. So kakati ekyo nze kyensaba nkimanya ebirowoozo byaffe bisobola obutateekebwamu kitiibwa
nkimanyi nti abantu bali eyo bangi bonna obwongo bwe bagulaagula dda nga babupangisa dda ng'oli omulaba is educated alaba ebigenda mu maaso naye olw'okuba omutwe gwe bagupangisa nga tasobola kuwulira kituufu but still amazima gajja kujja nti n'abali emabega w'okuyisa etteeka eryo nabo lijja kubakwatayo gye bujja kubanga governments come and go era tosuubira nti olw'okuba oli mubaka wa parliament ogenda kubeera mubaka wa parliament forever. There are so many members of parliament betwali nabo mu 10th parliament olwaleero tuli mu 11th parliament tebaliiwo era nga nabo babu ebintu bye twayisa mu 10th parliament nabo nga bibakwatako directly nga abantu. Ffe bannansi ffe tulina okuyimirirawo tugambe enough is enough. Kino kye tulina okukola kubanga at the end of the day lino eggwanga ligenda sigala nga lyaffe tetulina we tugenda kulaga. Bannaffe abamu baguza amayumba ebweru w'eggwanga ku musimbi gwe babadde banyagulula emyaka 4+. Bannaffe abamu balina obutuuze bwa mirundi mingi naye ffe eno yensi yaffe Uganda bwenva e Kampala ngenda mu kyalo bwenva mu kyalo nzira e Kampala era twalibadde nga ffe kye tutunuulirako ennyo naddala bano bannaffe ababeera eyo kulaba nti tufunye tutya kye bayita okukyusa obukulembeze okwemirembe. They may target President Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. They may target him. But after targeting Kyagulanyi Ssentamu, we still have Uganda. We will still have Uganda. There are so many Ugandans abagenda okujja bagambe twetaaga enkyukakyuka ey'emirembe. Tetugenda ffenna kwebaka abantu bangi babawamba babasibako ebisangosango babakuba nze neewunya siteeti neetuuka n'okugamba nti kati leero mwagambye nti engatto ya Timbaland nayo y'amagye kakati nakyo bagenda ku gazeeti nga mu UPDF act eyo nga bakyusakyusa mu bbiru eyo nti bagendaga n'enkofiira emyufu nakyo kyambalo ky'amagye ebiseera bituuke buli kintu kyonna oweni UP kyayambala nga kifuuka ky'amagye buli kintu kyonna days are coming nga buli kyambalo weni owa National Unity Platform kyayambadde state ekidefininga nti ekyo kiba ky'amagye. So n'olwekyo tutangirenga ebiro bikyali tebabalimbanga nti Museveni Katonda na buno obubinjo bumwetoolodde obukutte emmundu obutiisatiisa n'obuvubuka buno bwe badeployinga ku social media bwe badeployinga wo obubeereeyo obutaakiriza ekintu kyabo kubanga nabo mwe bulya nabo biro bijja kutuuka nga nabo tebulina we bulaga. Okay, lwaki abantu basattira ku kya president okusinkana high command ne defense council li bagante twegenda kukkiriza hooliganism mu byokulonda anywhere. Kati president okusinkana high command it's normal. Ebyayogeddwa tugenda mu kale tukoye fujjo anti kikirizibwa naye ebigambo ebyogerebwawo ngaffe bwe twajja wano mu kulonda kuno okubaddewo okwenaalemu okw'obukiiko obadde okulaba ku kyalo twaba nze nayimirira ne mbagamba nti Mwami Museveni yaleeta nga kyamaani w'enaalemu yaleeta ekiteeso ekyokusimba mu mugongo okulonda abakulembeze b'enaalemu naye naye atya okusimba mu mugongo era tasobola. Kyamaani w'enaalemu Mwami Museveni bwe yaddayo ewaabwe teyalonda yali atya okusimba mu mugongo mbu baali bamutegekedde omusajja ali awo teyasimba naye ng'atya. You are the chairman of the party. Ekintu kyowagira nti ekyokusimba mugongo ate gwe okutya mbwa abasajja eri baali bamuteze nga waliwo omusajja gwagenda okuwagira nga bamuteze bamukubireyo bamugati ayo gwawagira tetugenda muwagira naye n'atasimba mugongo. Waleeta etteeka nti buli abagenda okulonda akalulu basimbe mu mugongo ate gwe otya lwaki gwe nga ku kyalo kwali kuba yagenda ku kyalo nga kwali n'abalonzi nga webali gwe nga chairman w'ekibiina ky'NRM wali badde ekyokulabirako nga gw'osooka okusimba mugongo naye lwaki gwe ate tosimba mugongo n'otya akalulu. N'ekyokubira kye twabagamba kuba amazima gagenda kujja ebbanga ab'NRM baatugamba nti mu Leicester bali obukadde 2 si bwe kiri kakati wategeddeko mu kalulu kaabwe kana akali alaali akatali kakwetuuma abalonzi bameka abalonze mu kibiina ky'NRM nategedde toto ya bagikuwadde toto nategedde toto y'abakulembeze batugeba asatu ku buli kyalo bakwebyo ebyokwetuma asatu ku kyalo kyawa akakadde kamu mu emitwalo 2 asatu kakati tukugamba reality kwe kyagala okugamba government kubanga NRM and the state they are intertwined they are together kyogamba NRM
terina capacity emanya muwendo gw'abalonzi babaddewo mu ggwanga abalonze ku kalulu kaayo kakati bedo kankuwe kubaze nasoma byanfuna figa gye baleeseeko abakulu eraga obukadde 6 6.5 million nti be batabye mu kalulu k'NRM, but you claimed that you have 20 supporters, 20 million supporters. You claimed, you as NRM, that you have 20 million supporters. Kana akalu akabadde alaali akokusimba mugonga katali kalike mubbira mu bokisi ogambye gwe mwennyini nti you had only 6.5 million people who voted. Where are the rest? Aliwa ng'ate ne kubano omukaaga milioni omukaaga n'ekitundu waliwo abaffe be twadeployinza okulondera munda mu NRM ffe ng'aba opposition strategically njagala nogende ku record nti ntadde ku record strategically abalonze mu ggwanga lyonna mu kamyufu k'NRM babadde milioni 6 n'ekitundu. Owulira sebo population gundi toto kati naffe tulina be twadeployinze munda okutuyambako so ng'opposition ogumusango anti uliriza ate musango ki nti mwa infiltrating register za mwa infiltrating the register za NRM era mwabadde ate wabadde oli register tewabadde register tewali register akugamba nti yalabye ku register yaba mutsama nga yakomyewo yabadde bya kivandulo naffe ne tugamba mu bavanduzi oteekayo ababo so mwasindise kuba ebitundu ebimu ekyama basuspending register si bimu ku suspending abutundu butono nnyo bwakozesezza register comment naffe kapiyigire nati tulina okukomandingira naffe munda nga boolaba bw'oba oyagala obuyinza olina okubaayo n'ababo munda so mwayingidde munda mwetuli NRM eyo tulinayo bamemba baffe ab'opposition nga balonze owaabwe osobola fuga eggwanga lino erituli mu ngalo lye tugenda okukwata erituli mu ngalo nga tolinayo bantu bootaddeyo nga bw'olaba Museveni bwalonda obubinja bweno mu opposition ne bubanga bumuyambako naffe bwe tukola naffe tulinayo obwaffe tolowooza gyokulonda NRM kwagenze mu maaso nga ffe twebase naffe tulina abaffe abali munda eri be twadeployinga nti tewali register mubeere ewaawo mwasuze mufumba omutwe naffe nga weetuli era bw'owulira nti omukulu ono bwe banaakubuulira exact muwendo gw'abalonzi nga siyenze tebasobola kukubuulira akadde kawedde but njagala genda but before I do that waliwo abanenya president w'omwami Kyagulanyi olw'ebitabo bya naye gwe ng'ombuuza nkubuuzizza let it be on record. Waliwo do you have any picture oba any photo ng'eraga chairman w'NRM General Yoweri Museveni ng'ali mu kulonda mu kalulu kero C1 ke yalangirira okusimba mugongo ng'ate yabaddewo ku kyalo kyewaabwe yaliwo ku polling station ne simulaba mu line ne ku polling station yaliwo era erinnya lye ne balisoma kakati gwe bw'omupokera ku makya n'opreachinga nti abantu balina kunywa amazzi munywa amazzi naye wakeera mukale kukonga muli musebo wine bakyanjawulo chairman wa pate olina okubeera ekyokulabirako ekyo kyennyini ky'opreachinze pate kyebeekola kyokola your presence at the polling station nga toparticipatinze mu exercise exercise naawe oba ogifudde naalu and void. You were there, why didn't you participate as a chairperson of NRM party? Why didn't you line up when they were electing LC chairpersons in your village? Nkugambye vice president se chairman wa party ya NRM. Nze ebintu bino n'olwekyo muteekenga amateeka nga nammwe mulaba nti ebyo bye mutadde mu mateeka musobola okubipracticinga gwe nga ssentebe wa NRM kyatwewuunyisa nnyo naawe okutya okwetaba mu kalulu k'NRM nga balonda LC1 kuba ku kyalo waliwo ng'oli high regarded ne naye wamanya obuzibu n'obulemu bwolekera bannansi mu policies zo eza divide and rule. Esebo Mwami Kyagulanyi asongeddwa mu luno banenyezeddwa nnyo olw'ebigambo byakozesa luli bwe yali ne Honorable Segirinya wene Honorable Sewanyana ebigambo bikozesa towards Honorable Mathias Mpuga yaddamu n'aga nti munzanyisa nyinza ogenda mu kooti era saa yonna Bobi Wine ne Sewanyana bayinza otwalibwa mu kooti babitebye okulowooza nti
bagamba nti Mpuuga ye yasiba Ssewanyana ne Segirinya. The people who have said muli mu kweswaza mwe benyini abali kuluvuganya government. Look at the timing. Mwe mugamba gwe mwenyini naye Mwami Lutamaguzi oga Mwami Museveni yakwata abawagizi bamwe. At the same time mwe benyini mva nti si Mwami Museveni bulijjo tubalimba akwata era yakwata bano ye Honorable Mpuuga. Are you being strategically okay? Fe batusomesa okubala ebiro. Bw'olaba abantu mu biro osoma ebiro era fe waliwo enjogera gye batugamba nti ebintu ebitalina makulu to give them time, ebintu ebitalina makulu tobiwa budde. Nze kakati mu budde buno fokasi yange olira sebo eri mu byasabibwa akakiiko k'ebyokulonda electoral reforms, eri ku kyasabibwa constitutional reforms. Si kwabo kubanga abo nga boolaba abo aboogerwako si be bagenda okundeetera enkyukakyuka. No, Mpuuga agenda mu kooti. N'aba agenda mu kooti agende. Omuganda agamba anaazina takumba kati oyo akumba. Bobi Wine yamuwaayiriza. Anti wuliriza nkugambye nze fokasi yange kati eri kulaba tuyambye tutya bannansi okuva we bali kubanga we are stuck as a country. But abo abantu ng'abo abamu ababeerawo, some of those people abagira yagenze mu kooti tanaba lwaki teagendayo? Kubanga ffe tusoma ebiro, ffe tusoma ebiro, mu biro waliwo ne bonninyako nga kisobola kuddamu. Nonninyako nga nkulaba ne sikuddamu nga nenga nkyabo nninyeko. Anti nkugambye nsoma biro. I major in majors. I major in majors. I never major in minors. Ng'ebiro ndaba bikutte. Ebiro bya kakati tutunuulira electoral reforms. Olese electoral reforms waki tozireeta. Tutunulira constitutional reforms. Tutunulira ono omukulu ayagala ozimba wano Obwakabaka alowooze gwe bawadde amagezi nti buli muntu yenna gw'olaba amatalinga muteeke mu kkomera ne gw'olaba amatalinga mubagjeeko obugagga bwabwe mujja kubanga muba diffusinze. Kati ng'ate ondeetera sebo owuliriza kyensembyayo nakyo. I major in majors. I have studied to major in majors, not to major in minors. Ojasobola nti Mwami Museveni yasiba abantu. Ekyo nkyogera ekiro n'emisana era alina n'abeejenti be. Wuliriza ebigambo byange. Ebyo nkyogera ekiro n'emisana era alina n'abeejenti be abamuyambako okuzanya obubadi bwe. Wawulirako kwe bayita koloba. Koloba mulira siruyimba koloba masana gande mesa zokulya fene wawulirako koloba. Museveni alina bakoloba be abamuyambako bakoloba bakoloba bangi kakati nze nkugambye as Museveni uses these kolobas bakoloba. I am majoring in majors. Era otosobola kuntwalayo kakati nkugambye nze waliwo ebiro ne bwonninyako ne nkugamba yesu onninye naye sikuwulidde.